Katonda wa Bayibuli yatuuka okutuma omubaka mulamba ng'ekimulese kunoonya baabula abajja mu kubula abaleete mu kuluŋŋama ate yemu Allah n'atuma omubaka mulamba ng'ekimulese kujja bantu abali mu buluŋŋamu bongere kubula. Katonda oyo asobola okuba nga y'omu? Tekisoboka. Katonda oyo si y'omu bwekiri kubanga Allah akugambye ya ayuha alladhina amanu lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injila wama unzila ilaykum min rabbikum tubiyan wa kufran fala taysa ala alqawmi alkafirina. Bwate bawanga bamuze tonna kuwalanga sanyuka busanyusi tonna kuwalya songa Bayibuli ekugambye Katonda waffe tasanyukira kufa kwa mwonoonyi bwekiri era ekiteesa emizira abawayiso bano babuulire enjiri kwe kujjayo ababadde mu kibi balokoke. Amina. Ekyokubiri kyenjagala okulaga nti bw'okwata Bayibuli okisoma ova ku mukono ki? Ogwakono ng'osomodda ku ki? Ku ddyo. Ekitegeezo ogitandika oli mbuzi ogitandika ogenda mu Geyeena ogimalirako ng'ogenda ludda wa? Mbulamu obutaggwaawo. Kubanga abali ku ddyo bwe bagenda mulamu obutakola ki? Kitiibwa kya Mukama. Kati ate yo Kulaani ekitandika oli ku ddyo ogenda ogisoma okuva ku Bakara okutuuka ku Nisaa gyensembera ng'ogenda mu Geyeena. Kakati basibwe ne banyabo. Katonda wa Bayibuli kye tubagamba si yewani si wa Qur'ani. Kye tuba tusaba tugamba tutya? Kitabu ali ludda wa? Muggulu. Abasiraamu bamala kunoonya ekibbula kiri ludda wa? Ekibbula kiri ludda wa? Kubanga Katonda wawe tali mu ggulu. Era aya namba egamba Muhammad tukulaba gwe ng'okyukakyuka okukyuka kw'amaaso go ng'oyagala kutula mu ggulu oluŋŋame naye ffe tugenda kwolekeza omwolekezo gy'onootulanga ng'osaala. Ekitegeeza baategeera nti bw'otunula mu ggulu ofuna okuluŋŋama. Teri musiraamu ayinza kusaba ng'atunudde ludda wa? Taliyo. Abange Mukama abampeera omukisa.